Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Bannaffe abatulaba ku mukutu gwaffe guno omulungi, tweyanziza nnyo tweyanzeege olw'obubaka buno bwe butuweredde obwa Krismasi. Kale banne tubadde tetukisuubira naye nze nga omusajja wa Mukama surprise ene nkutteko nnyo kyovola mbadde njagala nabbawaayo akapeera kamu akayimba newankubadde kakukuba mu ngalo tujja kukuba bukubi mu ngalo naye nga era kagenda kutambulira mu azonga tuyimbira Katonda. nakugamba sikyali mukyala banange omukyala oyo Lux banange tweyanzeege emitwalo 5 Christmas etuuse ngenda kugula nkoko direct gwe oluva ono genda oleete enkoko mbadde sigirina ngenda girya leero sisobola mbadde ngenda kugula bukiro awo naate kulya nkoko kati bannange omukyala tweyanzeege Christmas yaffe tugifunye ffe baani be baagala ekyenkanidde awo ffe baani olwala lufere tusuubira tugenda kubeera bweruti naye Katonda bunaka ategeka ebibye kati laba abantu bali wane essaawa zi enkuba yatukeddewo ninga mube nenkuba etwagazaaki kumbi ya mikisa banange tweyanzizza n'abatulaba mwenemwere tuwagira mubere kubeera ku mikutu tulabako mwenna abatodde mu nsawo zammwe tweyanzeege ffe tubeebaza nase kwebaza yenna bannange era ng'ezeeva zo zaatuuse dda Shifa yatusabidde ezeeva Shifa agundi jingo tereza mu musaayi kale muzee kayimbiramu ku Yesu waneeno nzize leeti mbadde ngamba nze ne bwe ntuuka leeti kubanga mbeera n'obubaka bwe mba nina okukutuusaako katulinde madamu asooka amalirize byakola. Soko malize nga nange wano bwe ntesitinga amazina gange mpola mpola. Tukiwulidde gakivubuka Master agenze bale njagala njikirize endonge ejo abantu de mukale solo jikuva banange wabewo wati mu Shifa wandikira abantu ebirongo atusabira Washington DC etwagala Christmas wabewo wati mu Shifa nterewo enamba y'essimu wano nze bonna ebimbuze wempandikira musose essimu ku YouTube Musa yeye omubera ku mutima kuli buli kituukawo Musa kabuyo ono gola Mukwano tunoonya Christmas. You come to Africa, please. You're welcome. Okay. Abantu Christmas. Sira bano wempandikira like anaine simu yange eriko data ngende ku YouTube yange. Naye mwami Gadi yagwa takyabera nedda. Kane nsoke tuwa tuyimbira. Njagala kumuwa using another person's phone. I don't know yange guy. Ndongo. Kayimba kano nakagala nnyo. Abatulaba ku mukutu gwaffe guno kuno sikwejalabya. Newankubadde nti tukolamu.
n'ekintu kye tuliko kya ddala. So n'olwekyo akayimba kano nga nakeegata ku kanisa ya SDA nakaagala nnyo nga nakayingira kanisa ya SDA nayagala akayimba kano yakayiye naye yamaliriza ng'ategedde nti nga akayimba kano kaliko omutwe ogugamba nti amanya gange gawandiikiddwa mu kitabo ekyo. Kayimba kano kengenda okuyimbira olwaleero kafuluma dda naye kaddibwamu remix. Remix. Sijapende utiajiri, sijapende utiajiri, akiwe fedha nzuri, upendo la mbinguni na kutufikisha kwake. O Baba, sijapende utiajiri, sijapende utiajiri, akiwe fedha nzuri, upendo la mbinguni na kutufikisha kwake. Baba, zambi zangu mingi sana, zito vile mikusasindwa, akiwe Roho Mtakatifu itatufikisha kwake. Ubaba, sijapende utiajiri, sijapende utiajiri, akiwe fedha nzuri, upendo la mbinguni na kutufikisha kwake. Baba, muchitabo cho Yesu chewatekateka nechitibwa echingi echimasa. Thank you. Bannaffe tweyanzege abatula bakumukutu baffe kuno omulungi. Kantumireko ku baganda bange aba Extreme College Namayumba. Mbagala nnyo nze muganda wammwe Richard O. Kantumireko ku Kabumbi community. Kabumbi community mbagala nnyo. Makerere SDA mbagala nnyo. Njagala aba East London Luganda Church mbagala nnyo. Era mumpa amaanyi mu music wange ono nsobole okuyimbira eggwanga lino lintegeere limmanye. Era anti wange mbadde nkusaba n'obwetoowaze ku mbaga ya Gadi ontwale nkole rihaso n'ababandi. Ekyo nkikusaba mu buntu nsobole okuba ennyimba zino abantu zibanyumire mu Mukama waffe. Neyanziza nnyo, neyanzika kazindaalo kankazeeyo eri muganda wange. Bigenze namba ogitaddeyo. Nedda ebintu ebantu yayatika. Aliwa. Omuzungu atuwa Christmas. Eno obadde ogipinize.
Noonya wentadde comment y'ennamba gye mpandiise siraba. Kuba bagijjemu abagumu. Kubanga nabadde njira. TikTok yebijjako. Kubanga obiwandiise nati ndi muginoonya ongisanzeewo. Nange noonya ennamba embuzi oba sisendinze. Ngisanzeewo nga wagiwandiise edda nga eri mu comment section. Nze bannange. Nange kyendowooza. 0 7 82 10 15 69 69 era okiseeko nti MTN ereeta Nakawombe Shifa. Ndabye erinnya lyange bw'olitandika mu ssimu yo abeera njogerako. Bannange mutuwa Shifa ebeerako 8 ekyo ebeerako eri mugongo katisindika ate Airtel ntegeka soko sindika eyo MTN kati tusamu ndikulaba nange wano nze wano comment nedda waliwo kye bakoze Musa olina kye wakoze kantekako ne Airtel akoze birungi mutima gwange tendereza muka mulungi akoze birungi mutima gwange tendereza muka tusime mukama aliyamina tusime mukama haleluya tusime mukama amina tusime mukama haleluya tusime mukama amina tusime mukama amina tuwadde na Krismasi haleluya tusime mukama amina tusime mukama haleluya tusime mukama amina haleluya ye mulungi katonda wa banange yesu mulungi oyo yesu mulungi katonda wa banange akoze birungi katonda wa banange yatuwa shifoyo katonda wa banange asanide tendo katonda wa banange asana kwebaza katonda wa banange tunamuwa kife katonda wa banange tunamuwa choyo tunamuwa kifesu tunamuwa kife katonda banange akoze birungi katonda wa bananga awonya n'endwadde oyo awonya n'endwadde katonda wa haleluya katonda wa banange akola n'embaga katonda wa ekitiibwa mukama n'ettendo bibyo ekitiibwa n'ettendo bya mukama taata tweyanziza ssebe ekitiibwa n'ettendo bikuddire otukoze obulungi mukama ekitiibwa kikyo asaanidde katonda akola ebikulu weebale mukama weebale ssebo weebale Yesu
bweyita goba teridda lino eggye lya sifa bweyita goba teridda lino eggye lya mukama bweyita goba teridda lino eggye lya yesu bweyita goba teridda neggye lya mukama bweyita goba teridda Hey! Hey! Amina! Hey, wow. 57. Nazenga nsabirira mukama. Hey, wow. Yeah, nyama yayingiddewo dda. Yeebale munnaffe yeebale. Weeyanzeege. Wabula tomanya munnange. Kyamagero kikyajja. Simon, tula wansi. Olaba abaana abato abazimiridde mbanza. Nywa akoze akoze Yesu ebirungi gwogenda kulya akoze Yesu ebirungi gwogenda kunywa neneunya haleluya haleluya bana Sirida nyuma nze nalokoka sirida nyuma sirida sirida nyuma ngenda maso gwe walokoka sirida nyuma ngenda maso gwe walokoka sirida nyuma siridayo sirida nyuma ngenda maso sirida nyuma siridayo sirida nyuma ngenda maso sirida nyuma siridayo sirida nyuma ngenda maso sirida nyuma siridayo nakanyenya nakasamba gabwe nayo Yesu yakwata kasani kwata nyo nyenya nyo nakayuya nakasamba gabwe akalumye njala kwata kasitani kalumye nyo nakanyenya sura wansi nakayuya nakasamba gabwe katanya soda ko haleluya yuya nakanyenya nakayuya nasamba gabwe talemelero yo talemwa siwafe talemelero 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 ai Yesu kasine nyo nakanyenya yuya nyo nakayuya akatalya pirawo nakanyenya nyenya nakanyenya kayuya nyo katanya soda ko kanyenye nyo yuya nyo
kanyenye nnyo. Haleluya. Webale emirembe gyonna obuteddiza gwabimpa kwebaza ntya ayi mukama gwabimpa kwebaza ntya ayi mukama gwabimpa kwebaza ntya ayi mukama gwabimpa kwebaza ntya webale nnyo webale emirembe gyonna obuteddiza kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza abaana bennina ku nsi kuno bali ku bwani ekiseera kyenfunye ku nsi kuno kiri ku bwani mu ggulu gye ndaga nga nfudde liri ku bwani Katonda yebale yebale nnyo Katonda yebale yebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza Katonda yebale yebale nnyo yebale yebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza emikwano gye nnina ku nsi kuno giri ku bwani abaana bennina ku nsi kuno bali ku bwani ebiseera bye nnina ku nsi kuno biri ku bwani Katonda yebale yebale nnyo Katonda yebale yebale nja kumwebazanga emirembe gyonna nja kumwebazanga obuteddiza twakuwa omukisa webale nnyo webali eddala akakake nze nakavaako ayina akalulu kake nga ye oba waawa ati nampangulira wano abampangulira mu bulago ne banna ne krisimansi ng'enyumye nnyo 24 mpomedde okusinga 25 kuba 25 sinnagiryako 24 gyendidde njeekakasa nti ennyingidde mu musaayi 25 oba siituuke nayise dda nyina ebizibu byange sagala va wano ne sente z'okusimu yawe kati Junior mukwate yeyiyo genda odduka odda na boda kale bannaye katwekumesegi wange bannange ate boda weze bakakwatirawa wewano ankuma erapamani yogera keri abantu mama nkole ntya kati yimba lwayesu lwonna lwoyagala tugenda kuyimbira wamu tugenda kwebaza mukama ebirungi kali olulala katutabulwa obwongo ako kali k'ekiseera ekyo kali ate kati kano ka kiseera kino mukama yeebazibwe tugenda tendereza mukama olw'ebirungi byatukoledde
Haleluya. Tugera muddize ettendo. Engalo za Mukama. Akalulu kabaka Yesu. Omulungi akoze birungi mutima gwange tendereza Mukama. Ye birungi mutima gwange tendereza Mukama. Mulungi akoze birungi mutima gwange tendereza Mukama. Ye akoze birungi mutima gwange tendereza Mukama. Wanjawulo Yesu byakoze byanjawulo meme yange tendereza Mukama. Ye akoze birungi mutima gwange tendereza Mukama. Wabeyi Yesu byakoze nga bya beyi meme yange tendereza Mukama. Mulungi akoze birungi mutima tendereza Mukama. Bukira Mukama. Bukira Mukama. Ubira Mukama. Ubira Mukama. Oh Yesu wafenga wanjawulo. Oh Yesu wafenga wamanyi. Akoze birungi. Oyo Yesu yensonga lwaki nange muwe ekitiibwa. Iye Latina atuwadde oyo Krisimasi. Oyo Yesu yensonga lwaki nange muwe ekitiibwa. Iye Yesu engalo muwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa. Engalo muwe ekitiibwa. Akoze birungi. Oyo Yesu yensonga lwaki nange muwe ekitiibwa. Iye Yesu atuwadde mikwano. Oyo Yesu yensonga lwaki nange muwe ekitiibwa. Iye Yesu atuwadde essuubi. Oyo Yesu yensonga lwaki nange muwe ekitiibwa. Iye oyo muwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa. Oyo muwe ekitiibwa. Muwe ekitiibwa. Ankoledde ebirungi nayimba. Ankoledde ebirungi natenda. Ankoledde ebirungi nayimba. Ankoledde ebirungi natenda. Atuwadde mikwano nayimba. Ankoledde ebirungi natenda. Atuwadde obulamu nayimba. Ankoledde ebirungi natenda. Atuwanyisa gena nayimba. Ankoledde ebirungi natenda. Ankoledde ebirungi. Ampadde n'obulamu. Amponyeza gena. Ampadde n'essanyu. Ampadde n'emikwano. Ampadde n'emirembe. Ankoledde ebirungi nayimba. Ankoledde ebirungi natenda. Ankoledde ebirungi nayimba. Ankoledde ebirungi natenda. Buka nga oli buka muggulu. Buka nga oli buka muggulu.
kakubenga oli kakuba mugulu kakubenga oli kakuba mugulu zina munga oli zina mugulu zina munga oli zina mugulu buza kumunonga oli mubuza mugulu mubuze konga oli mubuza mugulu buza kumunonga oli mubuza mugulu buza kumunonga oli mubuza mugulu zina munga oli zina mugulu tulanga oli tula mugulu tulanga oli tula mugulu tulanga oli tula mugulu zina munga oli zina mugulu seka munga oli seka mugulu kakubenga oli kakuba bukanga oli buka mugulu bukanga oli buka mugulu wali amagala wali amagala wali amagala wa Yesu wali amagala wali amagala wali amagala wa Yesu wa Yesu wali amagala wali amagala wali amagala wali amagala wali amagala wali olukundo wali olukundo wali olukundo wa Yesu wali olukundo wali olukundo wali olukundo wali obusinje obusinje wali obusinje wali obusinje wa Yesu wali obusinje wali obusinje wali obusinje wali okuguluka wali okuguluka wali okuguluka wa Yesu wa Yesu wali okuguluka wali okuguluka wali akauna wali akauna wali akauna wali akauna wa Yesu takakulekera oyo wali akauna wali akauna takakulekera wali akauna wali wa Yesu kauna wali akauna wali akaune wa Yesu mukama ba mukisa andi bubi wopyo bodam magarango obuse imana ni nziza imana ni nziza imana ni nziza imana ni nziza cyane ay Yesu izampete ha muganga ay Yesu izampete ha tinyina mani izampete ha muganga tinyina mani izampete ha muganga ay Yesu izampeke ha muganga ay Yesu izampeke ha nishashamunda izampete ha muganga nishashamunda izampete ha muganga yeli 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 muganga ngambira Farao tinarokoka sida Misiri nzengenda Kanani ngambira Farao tinarokoka sida Mawega nzengenda Kanani ngambira mizimu jachuka sida Mawega ngenda Kanani nzengenda Kanani ngambira Farao tinarokoka sida Mawega nzengenda Kanani tugenda Kanani tugenda Kanani tugenda Kanani tugenda Kanani oh tugenda Kanani tugenda Kanani tugenda Kanani tugenda Kanani Kanani
tugenda Kanani, tugenda Kanani, tugenda Kanani. Tinalokoka sida mabega nzengenda Kanani, gambira Farao tinalokoka sida mabega nzengenda Kanani. Nzengenda Kanani, nzengenda Kanani, nzengenda Kanani. Lukundo rimana ramberire cyane ari warirondora rukundo rimana ramberire cyane ari warirondora rukundo rimana. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane nawe arurondora urukundo urukundo rw'Imana ruruta ibintu byose ruruta ibigirwamana we urukundo rw'Imana rurerure cyane urukundo rw'Imana ni nkuru n'impamu uko Yesu yabibonye niko nanjye nabibonye urukundo rw'Imana Rukundo rw'Imana ure shani olalire Bora chiza n'endwara arachiza n'abasuma Zayiratira abatayizi we Imana Zayiratira abatayizi wewe Mana zima Tira abatayizi we Imana Zayiratira abatayizi we Imana Zayiratira n'abashambani Imana Tira abatayizi we Imana Zayiratira n'abashuma Imana Zayiratira abatayizi we Zayiratira n'endwara Imana Zayiratira abatayizi wewe Mana zima Kundo v'Imana ure binewunyisa akoze Yesu birunge akoze Yesu birunge binewunyisa akoze Yesu birunge echisacho chimara echisacho Yesu chinwanira chimara echisacho echipando nakayima echisacho chechimpanguza chechindwanira chechimpanguza chechindwanira chechimpangiza echisacho murete yakalala Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu nga mulungi atuwada shiva natuwa emere
Ekitiibwa. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Yesu mulungi, Yesu mulungi. Ye mulungi. Ye mulungi. Ekitiibwa. Ekitiibwa. Yesu. Tumusinze. Tumusinze. Jesus, aya. Aya. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Yes, yes, Lord. Where Yahweh? Yesu tulimuzinira. Yesu tunamuzanyira. Nange ndikufuula eggwanga eddene era nakugwanga omukisa era nakuzanga erinnya lyo otyo era beera mukisa gwe. Owe mbadde njagala awo wembadde njagala. Olwaleero ali wano muganda wange ampuliriza naawe ndaba mu nsi yonna. Olwaleero omukisa ogwo gwetwalire. Olwaleero nti enviiri tezinaba kutera bulungi olwa Krismasi. Naye kati zigenda kutukula, ngenda kuzijjanga nako. Olwaleero wefuule Ibulayimu. Kubanga nze Mukama wentunula ebyenkoleddwako olwaleero ndabika ntandise okufuuka mukisa. Ekyawandiikibwa ekyo naawe lwaki tokyetwalira? Mu Mukama waffe Yesu maliriza, katusabe malirize. Ennyabo katuwombeko olw'okusaba. Tukweyanziza Katonda waffe olw'emikisa gy'otugabiriranga bulijjo gye wagabirira jjajjaffe Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Katonda waffe emikisa egyo gye twetaaganga bulijjo Katonda waffe. Abatugabirira Katonda waffe sibeerabidde mbateeka mu mikono gyo Katonda waffe, kubanga wayogera mu Bayibuli ng'ogamba nti emmeeme egaba eneegejjanga Katonda wange. Mukama gabirira abantu abo Taata. Taata gabiriranga abantu abo kubanga batuddiza. Tulemenga bulijjo okubeera ng'emitima gyaffe gitwenyamidde, naye tubeerenga abaddu bo Katonda waffe. Totulekanga Katonda waffe, beeranga naffe kubanga tuli baddu bo Katonda waffe. Gwe Katonda waffe ate naffe tuli baana bo. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye, amiina. N'okwagala kwo Ayi Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeerenga naffe emirembe egitonda bonna, emirembe egitaggwaawo, amiina. Akazito kankazeeyo eri muganda wange. Bannange tweyanziza Mr. Zendex, amanya matufu gege gali Richard Orema. Tweyanziza olw'ekigambo kya Mukama waffe. Tweyanziga ebyolaba olwaleero tubadde tubitegese, naye Katonda yategeka tufune ekigambo ekyo, tufune Krismasi yaffe, tubire n'ekifo olwaleero yalutegeka bwatyo n'aluwandika ku kalenda ye nga nobwokola otya oba enkuba egudde ete oba yamuzira nga tujja kubeera wano.
So buli omu wano kyemmanyi waliwo kyafunyeemu olw'ekigambo ekyo. Era nze ovasi yange nno gw'olaba eyo yange gye ntambulirako nze Ibrahimu nze nkimanyi nze Ibrahimu weeno. So obanga guno omulembe gwaffe tulina kubeera ba Ibrahimu. Oli Ibrahimu olwaleero, oli Ibrahimu weeno. So twebaza Katonda olw'ekigambo ekyo, Katonda kuwa omukisa. Mukubere mu ngalo olw'ekigambo ekyo. Ntwala okwebaza ate abantu bonna abali ku mukutu mu nsi yonna abatwagaliza ebirungi, abatuwadde Krismasi. Ffe tulina kyabagamba tubeebaza nasa kwebaza. Kimulina kumanya twebaza era tweyanze ffe n'abatuze beebaka tuli basanyufu nnyo olwa Krismasi yaffe. Nga bw'otulaba abantu tubadde tusuubira Krismasi eno. Era abadde agisuubira buli omu abadde mu bibye yebagenza okulaba oti nga ffenna tuli wano tuli mu Krismasi. Lwa abantu baffe abatwagala ennyo abali mu nsi yonna abatatumanyi. Weewuunya abantu tebatumanyi naye batwagala. Kati gwana atayagala muno akuliraanye wano. Pera vaise esatu. Kakati gwaliranye neiba nga lwaki toyagala nenga tata mumanyi n'amwagala. Nenga eno message mwena okufunamu ekyokuyiga bino bibeera wano tuba tutuuze kwejalabya naye mufunemu ekyokuyiga. Ffe okubeera wano kisanyu lyokka wabala tufunamu ekyokuyiga nti bw'oba weeyagala yagaliza ne munno nayiba akuliraanye nga lwaki omuwalana nga n'abatakumanyi bakwagala. So twebaza mwena abatwagala mwebale nnyo mwebalire ddala era tusaba Katonda abadizeewe we mujje abawe omukisa mwe abatuwa obudde bwammwe mwebale kutwagala mwebalire ddala naffe tubaagala. Neebaza Shifa nase kwebaza abatuuze mukubere Shifa engalo ez'amaanyi ne ttiimu ye. Nze nagatta ku famire ye nze eno famire yange bambi tolina kyongamba kati. So bw'aba ali wano manya mwanyina zazze era mulina omwaniriza mu butiibwa. Yes, nga bwe yansuubiza yangamba kati negasse ku famire ya God ne God yegasse ku famire yaffe. Yes, so kati bw'abeera wano taba mugenya aba mwanyina waffe mwanyinange atwagala nnyo yanjagala ebisukuse. Nze mbeerawo nga ne mu nnyumba yange nindaba ku bifaananyi by'ekabaali nineewuunya ningamba oba nze yali ekabaali kati bwe nakoma oninga oba nze naliyo oba foto oba babigatta bugasi naye nga nze yekenyeri yali ekabaali. So nindaba amaanyi ge yateekamu nga gasukka ne ku b'olugo oluganda ogamba nti oba otuzaalibwa naye. So n'asukka nawo. So mwebaza era alina okimanya nti nze okusiima kwange kuli beyond nga bw'akirowooza ate mwagala nnyo mwagalira ddala nammwe abandaba bannange mwenjagalire Shifa ate mumumpeera emirimu bw'oba nga muwa emirimu manyi nti alinayo baggaadi tomuwa mirimu ate ng'omugamba nti ate muwe ng'omumanyi omuteremu kali akasusseemu. Bw'aba akusabye kasente kamuwe kubanga alina abantu alina baggaadi nga ffe wano eno. Badibostinga naye nga alina okudda n'oziraba ku ssimu naye nga si zizo olina kugula bintu byo bitwale. Kati mbadde ndi awo nga bansasula ebbanja ery'emabega myezi ng'ebiri emabega. Kati ekyo ŋŋambirawo mu mutima nti Mukama kye kino kye nagamba luli nti nja kukikola. Kati oli mukoonamu sitampu nti nkikole kuba ebbanja lizze ne batandisasudde nandibaloopyewa. Because banja era benkolera ne batampa. Naye kati ebbanja balinsasudde ntuuse wa Kiso. Aiza kati mumpulidde nga ŋŋamba omukyala nti sente nzirabye neeyanzizza. Kale y'enkola ya Katonda. Kane ŋŋamba Mukama baba bansasudde. Ng'ate ngenda kuba strainize nnyo kusigala ku zero. Kyokka tewakisaba. Kyembeera ŋŋamba abantu ebintu bye tubagamba mukole oba mweyise naffe bwe tutyo. Yes. Tukola tetuli bantu boogera bintu nga si bye tukola. Bwe kiri. Message ezza tutuuka wa Kiso. Era bagenzi olaba budget gye nayogera oggula eri mu kugaziwa mukko. Nga yeeyongedde mukko. Nga ne beebuuza ate sente zivuddewa. Bandi. Yes. Kale Sudwanga ntuuka wano. Katonda naye Nakubira ne Ibrahim nga Ibrahim ngenda eri kula
okulaba abatuuze baffe bambi nagamba lwaki wandesse nakusanga konze kujja mugwende lujja kunsanga kankutereke 10 oyongereko soda bambi so kati banenge ibula waffe tumweyanziza bannange biba bya Katonda biba bya Katonda n'oyo atusasudde libadde eddoboozi lya Katonda bannange akikoledde mu budde lwa butamwatulira bwe kiri kati ono yanfunira client ye mumanyi omukyala Susan bambi yayimira naffe mbyemukolo ye Mumanyi. client nene nga akankole anti Susan wange bw'aba mpadde omuntu we kamukole gaana muteeka ku nninga zijjidde mu kaseera bambi mukama we asasudde tweyanziza okusasula njagala obbawa kikulaga ki woba w'oyimiridde toyina gwerooto tekikugaana lwako abamu beegomba bubi weegombe mu ngeri ennungi abamu beegomba banyiigira abayina naffe twegomba tetunyiigira abayina kakati nze kankuvule nali twali tugenda e Kabaale luli mu mbaga kati bwe twali tugenda mu kkubo twasinkana mukwano gwa Mr. Protas ng'atambuza ebigalo kuva e Kampala mpaka Kabwoyi naye ng'alina ekigendererero ng'alina abantu baalabirira bano nga tebalina buyambi mbadde mwaleetedde bano abaana mugize mu mmotoka temugibawa okitegeera ng'alina baalabirira nga balinga nze nga basingako n'okubeera basinga n'okubulumbu bwendimu kati bwe namulaba nimpulira nga nkwatiddwako nnyo naye nyina essente ku ssimu emitwalo egi nagamba Protas zino essente kanziwo noggayi nenzimuwa kiki kyoyigamu nti bw'oba nga bakuwadde waliwo omuntu ate ali obubi okukusinga gwe gwe bawadde atafunye naawe muwe okitegeera kati ndabye mu komenti ababadde buko nga baga shifa nange empa sirina nange emperezaayo kati nze ali mu kuwoloza nze wali yampadde nange teri azimpadde nezirinda ezinyingiddemu nakola omulimo kwazo kuliko ne payment y'abatiimu okitegeera nange tebaayo abampadde tebaayo nti nange oba njodde wali siina na organization banennyongera bagamba siina buyambi bwa gavumenti nti ngenda ne bampa simanya tuli mu kintu simanya biki sibirina amwe hasla just like you asula atunulanga nange olumu misinga obuliri bwange nenyimuka ngende nnoonye naye lwako byonna tubaawo lwa Katonda ya designing obulamu bwaffe yamanyi gyatutwala amiina bakuwadde 3 nemmeka bayisi bakuwadde 3 2 n'etaano 2 n'etaano eyawadde oli 3 yakuwadde 2 kati ojja kunnyamba ompeereko vayisi 3 bwezo zisigala 7 5 n'ebiri okay ya kati vayisi ambanje 3 okitegedde vayisi kiri okay agambye mpaka ngenda kuwa balance bana bane mumuliseeko eri tulabe nga bana bwetambula mulise eri tulabe nga bananze bannayi ofunye change omuyina nedda bajja kwefunira change abeeriranye njagala kulaba how many awi abakulu ne Marisa neero batera kubanga waliwo abaddewo bane munansonyiwa mujjeko vayisi mujjeko gaadi mujjeko ne Millicent yes ekyo kyennyini ani agenza yingiza ebintu mama mukisa katamba mukise bameka abakulu menta genda waliwo yambeko ate menta bino obikolanga abakulu ne mwami Tom omugenyi jango jiro tuyimbira munga bwe tugabana kaseti katuyimbire meri munonye change kati menta wakitobula unotadda menta lwakitobula unotadda menta kulwabangi soko webaze omulundi omulala bana kulwammwe mwenna mbebalizaako n'ebigambo by'Oluganda biba bingi nze nsobola okusulawo naye ngenda kukozesa ebigambo 3 mwenna abatuwadde Christmas thank you so much
kuba bwe naayogera eby'Oluganda ngenda bagamba naye bantu mwe mutukoze eki bannange mutusse bannange mwebale nnyo mwebalire ddala gutusinze naye thank you so much. Tali bano bali bati ono kyekyo nange abange kambafuwe junior Isaac aweereza ka Christmas nange kansigazeemu ekyetaano bane katuge wano watangaale ogenda kuzikira shifa ebambi shifa timwerabira bintu bya timwerabira bintu shifa bane mukwatemu ebyaffe tuve wano High five, God bless you. Mukama abakuume. Tuddamu sinkana nga 5. Yes. Ebampadde empombo ngenda zitwalira mami. Empombo zenva. Ogigyeko? Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwa wo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa.